Libadde ssanyu jjerere ku kkooti enkulu e Masaka ng'omulamuzi Victoria Nakintu Katamba akkiriza Reverend Father Deusdedith Ssekabira okweyimirirwa. Abakkiriza babadde mu kkooti bakoloobezza ennyimba ezooleka essanyu lyabwe. Father Ssekabira yakwatibwa ku nkomerero y'omwaka oguwedde ku bigambibwa nti yakulumpanya ssente ziri eyo mu bukadde 5 okuva mu bbaka ya Centenary ettabi lya Masaka wakati w'omwaka gwa 2023 ne 2025. Mu kusooka omuwabi wa gavumenti Brian Kalinachi yasoose okumalako kkooti ebyewungula mwategeezezza nti kkooti eno terina buyinza buwuliriza musango guno, bw'atyo n'asaba omulamuzi akkirize omusango aguzzeeyo mu kkooti esookerwako yebeeguwuliriza. Kalinachi agamba nti emitendera bano gye baayitamu okusindika Father Ssekabira mu kkooti eno tegyali mituufu kubanga mu kkooti akulira abalamuzi ba kkooti esookerwako ye yalina okumusindika mu kkooti enkulu okutandika okuwulirwa. We have never committed the accused person before the High Court. And actually we are waiting for him to take plea before the appropriate court, which is the District Court. Kinajjukirwa nti omuwabi wa gavumenti kkooti ewedde yasaba kkooti eno ebawe olwaleero bajje nga beetegese okutandika okuwulira omusango kubanga bajja kuba bamaze okuŋŋaanya obujulizi bwonna obwetaagibwa. Kyokka ate batuuse olwaleero ne bakyusiza mu kitinga embazzi nti ate kkooti eno terina buyinza buwulira musango guno nti omuwawaabirwa teyeegaanangako oba okukkiriza omusango ogumuvunaanibwa ekirina okukolebwa mu kkooti ento. Kino bannamateeka ba Father Ssekabira bakikubyemu ebituli ne bategeeza nga buludde oluwaabi bwe bagezako okuwuddiisa kkooti nga tebalina bujulizi okuggyako okumala obumaze obudde. Bategeezezza nga bano bennyini nti be baasaba olunaku olwaleero era ne lubaweebwa omulamuzi ono yennyini n'abalabula nti singa balemererwa wakukkiriza munnaddiini ono okweyimirirwa. Kati wabadde ensala ye omulamuzi Nakintu ayiye amazzi ku byogeddwa ab'oludda oluwaabi byonna bye boogedde tebirina makulu kubanga kkooti enkulu erina obuyinza obuwulira omusango guno. Omulamuzi agamba oludda oluwaabi lwalina obudde obumala okutwala omusango guno mu kkooti esookerwako kye bataakola era n'akkiriziganya ne bannamateeka ba Father Ssekabira nga munnaddiini ono wasanya okukkirizibwa okweyimirirwa. Omulamuzi Nakintu era ategeezezza nga abantu abaleetebwa okweyimirira munnaddiini ono nga bwe baali abensa nga byonna ebyogerwa nti baali tebamatiza bya butaliimu. Mu nsonga ya Father okutaataganya obujulizi, omulamuzi ategeezezza nti kino si kituufu bw'atyo n'akkiriza Father Ssekabira okuyimbulwa ku nsimbi obukadde bwa ssente za kuno 15 ez'obuliwo ssaako n'abamweyimiridde obukadde 5 ezitali za buliwo. Father alagiddwa okuwaayo paasipooti ye eri kkooti ng'alina n'okugenda ku woofiisi y'akulira abawabi ba gavumenti buli ng'ennaku z'omwezi 28 okweyanjula. Joseph Gonzaga Ssewungu ssaako n'abooluganda n'emikwano gya Father Ssekabira basanyukidde ensalawo y'omulamuzi Nakintu ne bamutendereza okubeera ow'amazima. Ekintu omulamuzi kyasinze okutereeza kwe kukkiriza shurities ne batandika nga bazimbakanya. Byonna ekisinze obunene ze sala zisomye ne sapule zosoma kuva ku makya mamanga badde asoma nze nsoma mukazi wange asoma n'ebisolo byonna mu budde badde bisome sala. Manyi tuli basanyufu tibamuwadde bbeeru era ng'asaba Katonda omusango guno era tujja kuwangula. Era tuba tunoonya obwenkanya obwo bubaddewo. Just twebaza bonna abantu bonna babadde mwene ensonga n'okwebaza era omulamuzi okulaba ng'asaze mu ngeri ey'obwerufu n'obulambuufu. Awo nno nyongera okugumya n'okuzaamu amaanyi abasibe bonna abafaanananga Father bw'abadde abakyali mu makomera abaawambibwa abaasibibwa obwereere nti mwekwasa Omukama agenda kubayima nga Father bw'avuddeyo nammwe mujja kuvaayo. Bannamateeka ba Father Ssekabira bagamba nti empoza yaabwe ebadde yeesigamye nnyo ku mbeera embi Father ono gye yayisibwamu nga yakakwatibwa. Nga twagala kkooti esalewo ku ngeri Father gye yayisibwamu ebbanga lye yamala mu buwambe bwe yakwatibwa nga 3 tebalina bwe baamuteeka wonna wamanyiddwa. So ne tusaba kkooti etunule mu nsonga eyo okutulugunyizibwa Father kwe yayitamu. Twebaze kkooti, twebaze Oweekitiibwa omulamuzi avuddeyo mu mbeera eno enzibu ey'akazigi n'akkiriza okuyimirira ku mazima. Abo abalamuzi bwe batyo be basaana okuweebwa promotion. Si bano abatiiririra ensi zaabwe, abatiiririra bannansi ne basalawo ebintu ebinyigiriza abantu. Kinajjukirwa nti gye buvuddeko omukulembeze w'eggwanga oluvannyuma lw'okulayizibwa ku buwanguzi yategeeza nga bwe waliwo munnaddiini eyakwatibwa ku by'okukolagana ne munna Noop Robert Kyagulanyi Ssentamu mu ngeri gy'ataategeeza
gye bataasobola kukkiriza. Mukama wange agabula musolo